single dda. Newankubadde nga omugole yakyankalanyemu ye Mr. Bai Wolof empeta ring akyagirina ku ngalo tevaako. So ng'ate erudda eno n'ono agamba nti omukazi wange naye alina empeta ey'ebisuubizo eno agamba sigita wabula ye omugole ajjukira omusajja yamwambaza empeta n'amugamba nti ku lulo waakiri nfa naye nga munnange nkulina. Kyava ajjamu empeta eno n'agikwata mu ngalo bimusobedde. Ki ekiddako? Awo wennyini we tuli olwaleero. Lady and Liar luno kaakati neeno omukadde yeesunga omukolo kamala obukamazi yakedde bukeezi munnange nvagula nti birabo bya munno embaga ye etuuse eyengedde emikolo gituwuuba naye oba byenguzaana abyagala naye nga ndi maama mubi atamanyi na mwana we byayagala oba ndi maama kikaaki naye ng'omufaako nnyo maama anti mune naye muwala wange Hey. Why would you look so surprised? A goddaughter is a kind of... I don't care. I'm jealous. Jealous, my dear God. You're also my daughter. Are you in the same way? Oh, you never know what's coming to you. I lost my daughter when I was young. I've got two new. Do you love Jiangxin more than... Really? Jiangxin is a good girl and I... But remember, my favorite... will always be my own precious daughter. Let's go. Visit the Bai family. Omugole tumuwe ebirabo bye yeeteekiteeke engoye z'anaayambala buli kimu kyonna. Kale maama naye tayagala agendayo kumbe gye balaga twalese omugole taliiyo naye ba abantu bamanyi embaga eyengedde anti olaba ebirabo basomba bannange abamanyi omugaga ne baatayise bamuleetera ebirabo boosi temujja mulaba ali bizi erira ebirimba ebiri wano ebyo bitwaleyo eri bijja kwatukirawo wano wajjudde musombe nga mutwalako eri. Some gifts from Chief Du. Chief Du. Thanks. Oh. The wedding is in 2 days, right? Chief Du. The news of their grand wedding has caused quite a sensation in the celebration will go on for 3 whole days, right? The celebration must go on for 3 days. We'll go to do in person. Okay. Miss Zhang has already left Mr. Bai. Why on earth would you go and say that to him? Hey, I'm very aware of the situation. You want me to say, oh, I'm sorry. I just broke it up with... Was dumped by his girl. Say that. Tell the boys to take these gifts about how to go about the wedding. Go on preparing the wedding. No. Wolof agamba kama ambaye embaga erina okubaayo bino bijja kunnyumira bino. You say Jiangxin isn't in? Kati nno abagenyi bazze bano botasobodde kubeekweka naye bali abalala abeekwese naye ono omukyala azaagala kulaba mugole amugulidde engoye. ayagala alina mikwano gye gy'akyaddeko
temujja mulaba ndowooza. Don't say that. Tofaayo kale. You and Jiangxin must be both very busy. Muteekwa okuba nga muli busy. Should have informed you about our visit. Ffe tukoze ensobi twalisoose bategeeza nga tetunnajja. Busy with the wedding. But somehow I don't sense the wedding atmosphere around here. Ng'obwa busy sibulaba wano sirabawo na kawoowo ka mbaga. At least. Eringa etaabeewo. Oh. Wadde decoration. Mr. Bai and Miss Jiang are going to have the wedding in a church. Anti embaga egenda kubeera mu church. Style. Ate nga Things simple. baagala ebintu ebiri simple. So si kujanjawaza. I'm curious to see what Jiangxin will look like in her wedding. Tobanjayana okulaba omugole bw'anaanyuma. Mr. Bai, I think we should be going now. Ndowooza ffe katugende. Ceremony. Okay. Mwetegekera omukolo tubalaba emikolo gibawuuba munnange. Mugole omuŋŋambira sisobodde kumulaba. Naye munnange katunaakomawo ndowooza ku mbaga kwennyini. Jiangxin used to have you with her. Naye nga mutera otambula naye. Gwe kivudde ku ki ate n'osigala emabega. Miss Jiang didn't go out all by herself. Era tagenze yekka. With the chauffeur. Agenze ne driver. Really? Okakasa? Kiraba engeri gye kimagulamu amaaso nga galimu engeri y'obulimba. Byebyo bannange tuli bize. Mugira mwe mugenda. Agenda kulaba ng'emmotoka za wano zonna weeziri. Manyi ono mufere. Muyaaye we Shanghai. Mufere we Shanghai. Akali kyava agamba maama. Gwe genda. Engeri gy'oli nti gwe ogenda okubeera omujulize mu mbaga eno. Kambeerewo nnyambe ku mukazi munnange. Muwala munnange. Bambi muyambeko. Tofaayo mami. Gw'ogiranga ogenda. Be careful on the road. Muvuge bulungi. Mpola mpola nze nsigadde. Asigadde kumba ayagala ku sitaadinga mbeera nakwetegereza kiki ekiri wano. Every car they own is right there. Emmotoka zonna ze balina zizino wano. Ono lwaki atulimba? What the hell is going on here? Ki ekigenda mu maaso? Where are you going? Don't stop me. Wayita akaseera nga naye afuluma. Hey! Sitoni ndeka ngende. Give to me! I don't think it was right of Mr. Bai to... Ogambe nze siteekwa kubeera wano. Now Mr. Bai... Avuddeyo n'ebibye byonna n'akakima akatwala. N'akakima akatutte. Oh, I'm so disappointed. Sisobola kubeera wano gwe nnabadde nkolerera gwe najja kuuma kulabirira yagenze. I am not. Sijja. Miss Jiang is like a sister to me. Kankubulire. Work for Mr. Shang. Oli omukyala alinga sisita wange nanyiize nnyo. Muli balimba bantu mmwe. Ono ateze. Good idea. Then you could take care of Miss Jiang. Okay. And seeing you might remind her of... Si kibi w'ogendayo mulabirira ndowooza ojja kubeerayo osobole okumujjukiza ku boosi embeera gy'alimu na buli kimu kyonna nti amwagala nnyo amumiisinga. Ebyawa. Yes, kyekyo lumba. Lumba. Lindako kankuleetere ne booda. Booda kangutwali. Kyokka sitoni yeefuula njagala kyokka oba lwaki tankwana ne kiggwa. Kati mbw agenze kundeetera booda ngimusabye. Hey! I thought you'd gone home. Ate gwe mbadde manyi watuuse eddeeka. Linda. Just now I heard you saying Mr. Bai had lied. Mpulidde ogamba nti Mr. Bai wolofu yalimba Jiangxin. Monsieur, Auntie. your mother sees Miss Jiang like she's her own daughter. Okimanyi maama we alaba Jiangxin nga muwala we. I should keep this from her. Amutwala nga muwala we. Kale bambi. Ndowooza. I'll explain the whole thing. Ke kaseera maama wo mwennyonnyola ebintu byonna. Era mbadde nkusaba omperekere paka ewa maama wo mubuulire ebiriwo. Osanga ayinza okutereeza embeera eno. Kumbe ono tayagala ate ebintu bino biteekamu maama. Tayagala biteekamu mukadde. Ye y'ateeka okubimanya yekka era afune engeri gy'abifunamu. Ekyo kyekiriwo. Have a try. Amawulire agafuna. Genius into the tea and cookies. Munange kachai ke kano taddemu ne zigadenia wali kumixinga. Jiangxin. Mukwano. What is it? Does it remind you of something? Owulidde otya? Kalina kikakujjukiza? This smell. Akawoowo. Does seem very familiar to me. Mu butuufu kali familia. Really? Okakasa? Okay. Ekyo kinkoze bulungi bwe kaba akawoowo kali familia. Kati katukole bwe tuti. Then, how about this ring? Ate empete eno. Olaba otya munnange? This was a token. Kwegamba? Of our engagement. Eringa tokeni ya engagement yaffe nze naawe. Twali twesuubiza bingi. Just like it. Era nga ndowooza
onoogirabako oba onoojagala empeta eno munnange tegeeza kinene. Amukwata ku mukono n'asikawo engalo. Yalina empeta gye yaakadyako olugalo luno terunnawola. Terunnawola olaye bwekufiitinga. Kireka n'eraavu era twefiitinga. N'agira. Asooka agira ng'agimuggyako. I'm sorry. Munnange nsonyiwa ndabika akupapya. Am I scaring you? Naye ng'akutiisa oba? I'm sorry. Maami nsonyiwa. It's not that I don't like that ring. Sigamba nti empeta You're sigyagala. the one apologizing. Teweetonda. It's like I was forcing you to marry me. Nenga ng'akukaka ate kati okunfumbirwa. Ekitali kirungi. Kale. Look, don't worry. You see, with just a few triggers, you've already begun to have a feeling from the past. Ndowooza wajja kubaawo obuntuntu butonotono obujja okujjukiza ebyafaayo byange nze naawe. Ekiri tube nga tukigatta. Some of the places we used to go. N'olw'ensonga eyo ndowooza kakutwaleko mu bifo ebimu gye twateranga ogenda nze naawe. Baba bali wano. Mr. Shum, you have visitors. Mulina abagenyi. Mom? Kumbe. Monsieur. Omufere agiddeko. What are you doing here? Mom! Omufere. Miss Zhang. Agiddeko. I'm sorry. Munnange. Mrs. Ye really wanted to check everything was okay. Onoonsonyiwa. So, when Miss Ye asked me about you, ebintu bino for the whole story. Badde baagala buli kimu tukitwale nti kiri okay. Naye nze ono mubuulidde byonna. If my godmother had asked me. Oli mutuufu nnyo kubanga baami n'omukadde oli. What are you doing here? Yeetaaga okumanya ebintu bino. I've been furious with Mr. Bai since I found out what he did. Mutuufu onoonsonyiwa naye nnanyize nnyo Mr. Wolof engeri gy'akuyisizaamu. All of a sudden he turns out to be a man doing mean things for love. Kulimbalimba kumulinga okulimbalimba nnyini. Headed? If they choose to support such a person. Wulira nno. In my eyes, all the men of the world are all as evil as demons. Nze mukulaba kwanga abasajja bonna misege gyennyini wangi nnyabo. You are not included in those. Okujjako nga ndowooza gwe ataliimu oba. Naye abasigadde bonna Anyway, since we're big fight with them, and now I'm here to ask if you'll take me in. Nze ndi wano. Mpagira gwe. You decided to take my side? Ky'otegeeza oli ku sayidi yange kati. I see. Yes. Help me accommodate her. Okay, Mr. Shung. Kaakati enteekateeka. I've also taken Wukong out of the enemy zone. Munnange nno muggyeyo mu enemy zone. Oh, check out my room then. Ndowooza kanfune ekisenge kyange njira neetereza kuba kati emirimu ngenda gikolera wano. Kanfune ofiisi. Bannange. Nnyabo jangu tukweka caayi ono buli w'omulaba awantu wonna aba ne kyabala n'ekyalowooza ekisukkuluma ku ntegeera yammwe baasanzeewo kubanga mumutwala okuba nti muntu mulamu mukakkamu ategerekeka kumbe musege gwe nnyini oguwedde emirimu musege n'okusinga wolofu. It's so time. Ate ne waliwo omusajja omulala akukayanira. Bannange. I envy you so much. Ate oba mutuufu onkwasiza ennugu. Can't believe this wolf managed to keep us all from knowing the naye truth. sisobola kikkiriza nti ate ne wolofu atulimbye ng'atubuzaabuzizza ebbanga ddene. But not anymore. Naye ndowooza Back to ekyo your fiancé. tekikyaliwo kati waddiŋŋanye n'owuwo. You know, somehow I felt familiar when I walked into the yard. Bwe nzize wano ne nzijukira nga yali abaddewoko. Some time ago, gye buvuddeko. I happened to walk by your house. Nayitako I wano. saw a man holding Jiang Xin, Ne ndaba omusajja yali akugudde mu kifuba. that man was you. Ateekwa kuba nga yali musajja ggwe. Si bwe kiri. Si kyo. How silly of me. Naye oba nasiriwala I ki. thought Mr. Bai was in the dark, Nali ndowooza. but it turned out the real couple was always the Mr. Bayo oba ali bikikumbe yemmwe abaddala abeeyagala. This is God's will. Kirabika Chansina and I are destined to be together. kuno kwagala kwa Katonda twatondebwa kuba bamu nze ne Jiangxi. Era wamma nange nkiraba. I heard that some people with amnesia Naye nawulirako nga get bagamba some of their memories back when they meet nti abantu abalina amnesia wasisinkana omuntu gw'amanyi ng'oluusi atandika Has okutereera. anything Kaakati come back yet? waliwo ekintu kyonna ekyakomyewo gy'oli. Oh, Ekyo kye kimuleese okusinga. Someone did show me Kuba yeeraliikirira nnyo ono memore ye okudda. form with on the street, Memore ye ono komawo. but I still Bingi by'aba alina okubyejjirako. Bingi byejjirako. Ebyo. Don't worry. You'll remember in time. Tofaayo ebintu ojja bijjukira mpola mpola. In time. I won't disturb you any longer. Banne sikyabatawaanya. I'd be back soon. Ndowooza kanneeyongere kubanga munnange kaafiyo. Kanve wano. Kaafiyo munnange. Kankuwerekereko.
oyo mutege bwe bajja okulwawo nga tebannakutegeera nekyayita munywedde. Looks like you're seriously injured. Be careful. Munange olabika wakoseddwa nnyo, weegendereze, gendako mu ddwaliro. Gy'oli nti abalumirirwa nnyo. Omufere we Shanghai. Okay. Shang Jiewen. Naye ggwe. Why do you also love Jiangxin? Lwaki naawe oyagala Jiangxin? Jiangxin. You may be everybody's favorite. Gwe kwegamba buli omu akusiima. But from now on, buli omu akwagala. Without the wolf's protection, naye kati awatali wolof, you won't be safe. Tojja kuba safe. Ekyo kyafunyeemu. Luli abadde talina waamutugira, waamuttira, ng'ali mu mikono gya wolofu. Kibadde ekizibu sikiyulite ngeri ggulugulu. Naye kati kazze eno. Together. You mustn't forgive the wolf. Wolof oyo mwerabire. Always be supportive of your relationship with Mr. Shang. I'm all kati mpagira gwe n'omusajja wo. Wolof simuwagira. Miss Jiang. You don't even know. Anyumya kuno nakuli. Sits around now like a vegetable. Naye okimanyi nti wolof abeereyo n'atuulanga ng'emboga. Sleep. Or pee. Teyeebaka wadde ogendako nti oba akola essusu. Tali atanywa. I do wonder Bambi, why he has to go to such extreme lengths. Kati neebuuza lwaki ayitamu eyo embeera. Bambi musajja wattu akwasa ennaku wolofu waabwe. Tali atanywa abeerawo ng'atudde ng'emboga. Nina n'atunula bw'ati. Miss Jiang, Why? You have to admit the wolf's love for you is quite naye nokkiriza ne wolofu abadde ne laavu yo. Didn't you say we're on Jiewen's side? Si gwe ngambye nti owagira ffe kati eno sayidi eno oludde ogwawa. What? Okugwa? I don't have any sympathy for him. Oli sina bye musaasiramu. Despise the way he's acting now. Toba embeera gy'alimu mpulira enyiisa bunyiisa. Sorry for him. Naye bambi ne musaasiramu kale. He deserves for what he did. Muleke. Bye yasiga bibyo bye yakungudde. Anyway, Miss. Anyway. I brought a few things for you. Era nno bye nkuleeteddeyo okuva eyo gye mbadde. Look, your comb, your hairpins. N'asooka amuleetera byonna. Ebyebyulo bino bimuli bya mutwe. Favorite. Perfume. Sikomyawo ne perfume yo eri gy'osinga okwagala yalagirwa. Nayo ngireese. Ogirabye? What is it? Jean Pato's Joy Perfume. Eyo Jean Pato. The designer. Perfume ya kabi. Joy because he. Yagituuma Joy olw'ensonga ze. Kakati. Ono azze mbw akyusa awagira sayidi y'eno. Ate ebintu by'aleese nabyo. Biringa ebimujjukiza gy'avudde gy'anobye. Bw'amuwaanira n'omutendera embeera omusajja gy'alimu. Jean Pato. N'agitunuulira. Si byangu. I also brought you the box that your engagement ring goes in. Munnange ne box ya engagement ring yo ayi. Bana. Muntu abisobye. Where's the ring, Mr. Bai? Ate empeta gye Mr. Bai gye yakugulira erwa. Ono oba agwawa. Sinnaba bitegeera bulungi. Hey, give it to me. Let me put it. Yaze n'alangirira nti asaze eddiira ali ku gavumenti mpya. Kakati atulugize ebintu byonna empeta gimpe. N'agizaamu bulungi mu kabokisi kaayo. Oh, by the way, miss. Naye nno. Do you know that Mr. Bai has ordered that the wedding will take place? Okimanyi nti Mr. Bai agambye embaga teri kuyimirira? Kaatule wano gwe kuseetulire ndukuwe bulungi. Nze mbadde gy'otabadde. I don't understand why Mr. Bai would make such a risky decision. Nange sitegera lwaki alemeddeko. Furious at him. And would agree to go ahead with the wedding. Bw'oba wamunyigidde n'ovaayo kitegeeza gwe tojja kubaawo. Kati embaga eneebaawo etekutali mugole. Miss Jiang, if you don't forgive him what he did kwegamba and don't show up for the wedding, muli neebuuza and it's going to be singa tomusonyiwa so humiliating. n'otagenda ku mbaga ye okimanyi bw'agenda okuswala. I'm sure he will become the laughing stock of Shanghai. Bagenda omusekerera mu kibuga mwonna ensi yonna eseke emujerege. The business world will end up looking down on him. Ne mu business world abantu bagenda tandika omwenyooma bamujerege. Business again. Tajja kuddayo He's kutambula. always so rash when making decisions.
Is he trying to force me? Ye kakati kyayagala kyasalawo. He's the one at fault. Kati byampaka. He just sincerely. Yali mu nsobi naye ate kati alaganga muze mu kyamu. Ye yerabidde bye yakola. He expect me. Kati embaga agikola lwampaka. Just let him be the laughing stock. Muleke afuuke ekisekererwa. Bamujerege, bavume, mumuleke. When the wolf does things, he ignores other people's feelings. Oyo gw'olaba byakola amanya ndowooza z'abantu. Takes advantage of them. Era akozesa advantage eyo. Temulowooza nti alumirirwa abantu. I know you were right. Nkimanyi. I won't be fooled again. Ky'oyogera kituufu. This is the second time. Tagenda kuddamu kumbuzaabuza yannimbalimba ekimala. It's time for us to get going. Kale. Car's ready. Ndowooza ke kaseera weetegeke tugende. Police. Emmotoka n'agitegese dda ate njagala tuyitireko ne ku poliisi. Ndaba nno naye oba agwawa. Akati budde obw'ekiro. Nga bulijjo. Akantu kano fuba okulaba ndi kamuggweramu ate nga bwe nagamba bw'oyingira toggalawo ndaba omulimu gw'okola okitegedde ekyo kye njagala. Just a little dizzy. Chikere. Ma'am. Baleetanira. Better stop taking the medicine. Miss Ye makes me. Naye boosi mbadde kusabolekerawo lyamuwalawo. Began taking her medicine. Muneejja okumudinywa. Feeling dizzy and out of breath. Weeyongera kamunguluzi nakuba bubi. Side effects of the drug? You're just worrying. Ekikulu. It's not a problem. Ye muwala wange okunfumbira eddagala si kyekikulu. Kubanga bambi ayagala mpone katate we naalekerawo ddinywa kijja muyisa bubi. Stop taking it. Mune kangira ndinywa paka we nawe nga ndivaako. Have some more water. Kati no weeyongera amazzi. You're fake mother. Ndowooza. Nice lady. Okimanyi nti fake mother wo omusiru muzibu mu buntu bulamu mwagenda ofiira. Bamuliko bamulabula ate yeegeziwaza. Tusooke tuddeyo. Tusooke tuddeyo. Kikyati. Kiki naawe? Kiki? Can there be anything more important than the task of poisoning your face? Tewali mulimu kati gwe tuteekwa kukola nga gwaku. He is the wolf's fiancé. Era njagala omanyi nti ye muka Wolof. At first, I thought she died in the train accident. Okusooka nange nali manyi yafiira mu kabenje ka train. Kumbe gyali mulamu atemya bukofu nga nkwale. Okitegeera? Ke kaseera tumuyiiye. By Zhengqing's fiancé. Katonda wange. Muganzi wa Wolof. Aren't you afraid that one day she'll remember everything? Gwe totya nti lujja kukyaluma ajjukira byonna ebyaliwo. Ebyo by'ogamba yasiimuuka nga bivuddewo. Kituufu. I've been trying to take her life. Nagezaako dda okumutta. But I couldn't do it. Naye nennemwa. Find a chance with the wolf around. Nennemererwa nga waliwo Wolof waali. Abadde nga nnemesa. Naye my chance has come. Omukisa gwalabiseeko. Ke yavuddeyo. Kyotegeeza. I now know that she has left the wolf. Yavudde wa Wolof. Clearly she is still very angry with him. Era nakati akyalina obusungu ku Wolof. She'll be going back to him. Simusuubira kudda wa Wolof. The day after tomorrow is doomed to be a wedding lacking the presence of the bride. Wenjogerera embaga gye beesunga eneetera okutuuka egenda kubaawo nga tekuli mugole mukyala wange ky'oba ogamba enteekateeka nno ziwedde ziizino laba decoration laba entimba laba entimba oyo gwe bayita Wolof. Junction likes the simple style. Yeah, Junction ayagala nnyo simple style. Mukazi wange. Yes. Wano walungi. Oh, and also, Junction really loves piano music. Yeah, ayagala nnyo ne piano music. Munfunire mukubi wa piano omulungi. The whole place to smell of Jean Patou. Yeah, era ekifo kyonna mukifuuyiremu perfume era ya Jean Patou. Ekimuli kino nakitereeza bannange. Mr. Bai. Naye boss. Miss Jiang. Dala. May come or may not come. Anajja oba tajja. What if Miss Jiang is determined to never come back? Bw'anaaba amaliridde obutajja ki ekiddako? Loving her for the rest of your life? Onoosigala oyagala oyo nga ye takuliiko. I'll never give up on her. Nze sirimuleka. Not till the day I die. Paka lwe ndifa sirimuleka. Tell me. Mbuulira. How many people out there are blaming me for this? Bameka abannenya olwa kino? Abantu banjogerako ki eyo? Complain about you because they're losers. Anti bajja kutandika kukulaba nga loser. I'll know that you followed your heart. You should never care about
what people think about you. Wateranga okola ebintu nga tofaayo ku bantu kye I boogera. know you're right. Nkimanyi awo oli mutuufu. Heard about. Nali nga sibifaako oba abantu boogera ki oba biki. But it's different. Naye kati kyakyuseemu. When it comes to Jiangshan. Bwe natuuka ku mukazi ono. Before she lost her memory. Nga tanaluzinga memory. Nga tanafuna buzibu. Alina ekintu kye yaŋŋamba. Saying she wished she'd never saved my life. Yejjusa n'agamba musenga teyataasa bulamu bwange. That was the moment I realized. Awo nno. It was painful. Lwe lunaku. To be really hated. Lwe nategeera nti kibi nnyo okuba nti abantu tebakwagala nga bakuwalana. After I'd met Jiangshan. Bwe namusisinkana. I came to understand. Natandika okutegeera. What a soulmate was. Nti soulmate kye ki? She once told me that. Omwagalwa kye ki? A wolf only has one mate for its whole life. Era yampa essomo n'aŋŋamba nti wolofu omusege gwe nnyini eri ensolo gye bayita wolofu omusege. Never leave her. Ebeera n'omukazi omu. He dies. Era ne bwafa esigalawo nga tewasizze omusege guba muwuulu paka lwagule gulifa. A wolf never lies down and dies. Kankubuulire. I've spent so much time with Jiangshan. Ebbanga lyemaze protecting her from n'omukazi ono nga mulwanirira. I swear I'll prove. Nkakasa. Jiangshan still cares about me. Mumuli nkimanyi nti akyanjagala. Era ngenda kulwana kufiirawo paka lwe tunaddiŋŋana tubeere ffenna. Alayidde. It's a time to come out. Era kugamba nti it's a time era nga tugenda maaso kulika ennyo mukuumulako. Tuli ku Lady Andla Yeoman Man Mayor Naziko Town Council. VJMK Kisuule nga ly'eddoboozi erinnyonnyogera amatugo mu kadde kano kennyini. Ono no bamuleese sayidi eno gye baaziika muzeeyi. I'm at the station. Abenga munnanga atuukayo akungubage ganoonyereza kusinziira ku poliisi na buli kimu kyonna ne baŋŋamba muzeeyi ono baamuziika wano. Kale mwe munindireko wano kaŋŋende n'enkima eno wuko mwenja basanga munnanga agenda akungubage. Muzeeyi ono teyamuziika bintu bingi byatakyajjukira. Twala akaddeko munyumye munnange n'omugenzi munyumyemu basigadde wano ekitunuuliro. Mr. Chang. Sebo mukulu. I know I'm beautiful. Nkimanyi ndi mukazi mulungi. But could you stop looking at me like that? Naawe ntunuulidde nnyo. You're embarrassing me. Omalamu kkala. I'm staring at you. Owa. Find out if you're here to support me. Nkwekengera. Simanyi oba oli mbega. You think I've been sent by Mr. Kyogamba banguze. That's ridiculous. Naawe lika. He's cunning. You can't be too careful with that man. Omusajja oyo muzibu nnyo mwekengera. I'm not a spy. Nze nno siri mbega. I'm also a woman. And if I were Miss Chang, I'd also choose you over Mr. Bai. Nange ndi mukazi nsobola okwetegereza n'ennondako ku mwembya ndi musajja omutuufu. You mean it? Okikakasa? I'm not great, am I? Kyogamba ndi wakabi nnyo. Kale bwe neetegereza kandabe. Well, in terms of looks, kale your neck and neck. Endabika. But durability. Yes, endabika yo simbi nnyo omusingako. Ate olabika ng'oli musajja mumalirivu. So long for Miss Jiang. Kale. So of course you're very durable. Kituufu neetegereza mwembi kati mbalabyeko. Nange wemba Jiangshan mbuuka naawe. Mbuuka. Ayayaya. Nakyala yemanyi obulungi wa kabi ye teyeesembyangako atakkiriza kusemba. Hano n'omukazi wato byalowooza bingi. Bintu byonna kati bamugamba bigambe. Naye nga bye biteekeddwa omuyambako okumutuusa okumanya n'okujjukira. Kati akakima akajja mu keegi kadda ku bokisi eno ko kagitegeera nnyo lwa butayogera. Kabamanyi nnyo bonna. Daddy. I'm sorry. Munnange nsonyiwa. I don't remember what food you like. Sikyajjukira. So, I brought some things I like to eat. Sikyajjukira biki bye wali osinga nnyo kwetaaga wabula naleese ebyo byempulira nti nze ate bye njagala byekuleetedde. Manyi bo bakkiriza nti omuntu ne waba afudde aba mulamu ddala era lwakuba tebalinamu endowooza egamba nti okuzuukirako teri wabula alibulukukira mu muntu mulala y'anaazaalibwa ku nsi n'ebirala bwe bityo.
nzikiriza kibudizimu. The only thing you left me. Munnange ekibokisi kino ebintu byewandeekera byokka. I still can't remember anything. N'enkima eno ebisigadde sijjukira. I didn't even know your name. N'erinnya lyo lyennyini mbadde sikyalimanyi. Until I was told just now. Paka we baŋŋambye. But I know. No. You must have loved me a lot. Paka olwe bali mugamba. She gave me such a meaningful name. Baakali mugamba kati erinnya. Muneeta atasonyiwa. Kuteekwa okuba nga wabonaabona nnyo nange. You couldn't talk. But I'm a talkative girl. Kale alabira ddala. I just talked for both of us. Ekintu kino kyali kizibu nnyo. Mukadde yali tasobola kwogera. Taught me to do magic. Nti ono ye yayogerera nga bombi. Ebintu byonna. On your own. Yatandika naye nga mwana muto ddala. And who could stay warm and optimistic. N'anoonya ekyokumubika ku street. And a father who cared deeply for his daughter. Nga ddala ye taata yali afaayo nnyo eri omwana we. I need to apologize. Munnange neetaaga okwetondera. For leaving you and going to Tianjin. Olw'okulekerera ne ngenda mu Tianjin. After I took the train to Tianjin. Bwe nalinnya train eyo eyantwala. Bambi wasigala weka. Okusinziira ku bye baŋŋambye nti wabonaabona. Otandika okuyiiya ekyokulya ku street. Twabikolanga babiri ate ng'olonze ŋŋenze. Wali osuubira. Tebandidda n'enkujjanjaba obulwadde obwali bukuluma. Ekifuba ekyali kikutawaanya. Naye byonna saabikola. Kibi nnyo. Kati ng'agenda mu maaso n'okulomba ennaku ye. Byalowooza bingi. Mugamba osanga n'alikomyewo n'enkulabako. Era n'enkujjanjaba. Who are you? Ate ye gwani muwala. I sent you here. I've worked in this cemetery for a while. Mr. Bai. Gana amalaalo nga kuumidde ebbanga. Mr. Bai yekka yajja wano ate gw'oli wawa. Gwani muwala. Wolofu yajjangawo wano. Is the Mr. Bai you mentioned? I jumped in. Wolofu yateranga okujja wano. So he comes here often? He comes here at least once a month. Kumpi buli luvannyuma lwa mwezi ajjawo. Okuva lwe nazimba amalaalo gano yekka gwe mmanyi ajjawo wano. Every time Mr. Bai comes, he brings many offerings for offerings for removing the weeds around Jiangshu's tomb. Era yakola wano wonna wamalokola n'afukamira n'amalawo olunaku lulamba nga taseguse ng'asabira mwoyo gw'omugenzi oyo. Era ye yampa ssente empitirivu n'abantu abalala abaali wano ne tuzimba amalaalo gano ganyiriza. Olunaku lulamba lwajja wano tasibaawo asiibawo. If Mr. Bai comes, and when you see him, bw'alidda n'omulabako bw'anajja muŋŋambire nti bambi nsiimye. Era nja mugamba. Kati agamba Wuko bagende. Wuko nga tagaanyi. Miss, Monkey seems to want to stay. Monkey nga alabika ayagala kusigala tayagala kuddayo naawe. Olowooza kiki? Could it be that he wants to stay here with Jiangshu? Ayagala kubeera wano ne Jiangshu. Omugenzi. Wuko. Sebo Wuko. If you want to come back, oba oyagala kukomawo tugende. Go back to your cage. Ddayo mu keegi yo tuddeyo gye tuva. Tiva wano. Tiva wano. Alabanga bano ensibo gye bali mu nzibu. Ejjudde bakalinkwe n'abatemu. Eyo siddayo. Kati ate akasima ako kamanyi n'oli. Musege. Omufere w'ekyangaali. Okamutegeera. Kati nga bwegaanyi munnange ginkuumireko. Esazeewo kusigala. Tewali buzibu. Mugira mundekamu wano. Ntambule munzeka. Muko alebedde ku malaalo waakiri abeera eri. Naye baneno gye babeera. Wafu nnyo. Tasobola kubeerayo. Kati mukazi wattu aba ali wano. Would you like to try this candy? Munnange onoolya kantu kano bwedda nkulaba otambula butambuzi tonnalya kantu. You haven't had anything to eat. Tonnalya kintu kyonna. Around all day. Come on. Eat something, you know. Bambi baako ky'olya. Where do I go now? Naye kati ndagewa. My father's death kitange yafa was an accident.
okufa kwe yali accident. I can't blame Bai Zhengqing for sisobola kunenya wolofu nti ye yamutta. that perfume. Perfume eyo The ring. gye waleese n'empeta. Then this grave he asked people to build. N'amalaalo gano ge yazimbira kitange. All these things are making me realize. Byonna byongera okundaga. Over these months. Nti emyezi kino gyonna. He has treated me incredibly well. Bambi abadde ampisa bulungi ekitenkanika. I don't know. Mazima. If I'm able to get over him at all. Simanyi oba omusajja ono n'amwerabira. And now with Jaewon. Kati nga ndi n'ono. I'm not sure that I will naye have the same feelings for him as simanyi oba nkyamwagala nga bwe nali mwagala edda bwaŋŋamba. So as things stand now. I have nowhere to go. Kati binsobedde simanyi wa gye ndaga. Back in Tianjin. Nzijukira eri mu Tianjin. If Zhengqing hadn't been there for me. Wolofu taba kumbeererawo. Broken up. Mweyo embeera gye nalimu. If I would have ever survived. Bannange simanyi oba naali simatuse. And when I was back in Tianjin. Kubanga olunaku luno lwe lutandikirako ebintu byonna olwo ng'agudde kabenje asimatuse tamanyi bibaddewo. Abajapani bwe baamuwamba bambi yajja okuntaasa ng'awaddeyo buli kimu. Sisobola kulekeraawo kulowooza ku birungi byankoledde kubanga abajapani bwe bampamba yayiwawo kugamba teyiwawo mubiri gwokka n'omusaayi gwe yaguyiwawo. Wabula kati awo bizibu wadde bizibu bimusobedde n'ono ojjako kati yasazeewo okulya byabadde amuleetedde ndowooza webayinza okutandikira naye nga byo we bituuse wetwogerera Yangshin ali wakati mu confusion yeebuuza ndagewa nzirewa eri gye navudde namwekengedde gye nzize laavu gy'aŋŋamba nzijukize anyumye byali bwe biti kyokka nga